baamu obuzito naye mbadde saagala buzito gusitowe gujja kubaamu obuzito naye mbadde saagala gukole ki mbadde saagala guzitowe mbadde njagala nti tusooke emitima tujanjuluze tusabe ne Allah subhanahu wa ta'ala okutandikira kunza ayogera musaba Allah subhanahu wa ta'ala alongoose olulimi lwange n'omutima gwange kuyiteko ebigambo ebitegerekeka ebituufu ate alongoose n'emitima gyammwe abampuliriza atuwe ffenna okuganyulwa n'ebigambo bino. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tewali kwesiima okujjako ng'omuntu ayina eddiini. Tewali kwesiima kube kwa bulamu bwa wano ku nsi, bube bulamu bwa mu kaburi, oba obulamu obw'oku lunaku lw'enkomerero. Tewali bulamu bwa kwesiima okujjako ng'omuntu ayina eddiini. Kiba kimala nga ngambye bwe nti bwe ngamba nti okujjako ng'omuntu ayina eddiini, kiba kitegerekeka, kiba kitegerekese bulungi nti kinyonyose. Naam, ngambye tewali bulamu omuntu bw'ayinza kubeeramu ne yeesiima. Tewali bulamu bwa kwesiima, tewali bulamu bwa ssanyu. Kabube bwa wano ku nsi buno bwe tulimu kati olwaleero, kabubeere obulamu obw'omu kaburi, abantu abaaziikiddwa oba abaaziikwa. Kabubeere obulamu bw'olunaku lw'enkomerero nga ffenna tukoze eki? Tuzuukidde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kino tekiriiko sheekhe, tekiriiko imaamu, tekiriiko nabbi, tekiriiko yenna, wabula ffenna okujjako ng'omuntu ayina eddiini. Kino kimala. Bwe nkomaawo bwe njogera bwe ntyo kiba kimala. Kuulako ki? Abalina okubanga agisomyo bangi bagiina naye nga tebagisomye nga basiraamu, alina okubanga agisomye n'agitegeera. Obutalwawo ntera okulwawo mu bibuuzo byange ne bindiira eddakiika. Kiba tekimala olw'ensonga nti eddiini nnyingi. Eddiini ki? Bwe ŋŋamba nti okujjako ng'oyina eddiini, n'Omukrista ajja kugamba nina ki? N'Omuyahudi ajja kugamba nina ki? Mwana wattu teweekanganga n'omushiriku mulhid nga naye akugambye nti nange nina ki? Olowooza asinze ente takimanyi nti yeye eddiini ye y'okusinza ente? Wayaazu billah. Kati yamanyi nti nayo eyo ddiini, newankubadde nga tewaba, eyo teriyo ddiini. Tegerekeka. Kati n'olwekyo eddiini gyentegeeza wano y'eddiini entuufu, eddiini y'Obusiraamu. Lwaki nkikoze bwe nti ne Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera mu Qur'ani yagamba nti inna ddiina inda Allahi al-Islam. Kitegeeza nti ayina eddiini endala z'amanyi eziriwo ezitali ki? Okujjako eddiini entuufu nga yaki? Nga ya Busiraamu. N'olwekyo baganda bange abakkiriza, wonna w'obeera mu mulimu gwo, ewaka ewuwo, mu ŋŋanda zo, mu mikwano, mu kutambula, mu katale mw'oli, ku mulimu gw'okola, genderera nnyo, lunda nnyo, beera ku bunkenke obwaki? Obw'eddiini yo. Tewaliiwo kwesiima, tewaliiwo kwesiima kwonna, tewaliiwo mirembe okujjako ng'omuntu ayina ki? Ng'omuntu ayina eddiini. Waliwo obugagga omuntu bw'aba nabwo nga tabukuumye. Kisoboka omuntu okubeera omugagga ng'obugagga bwe tabukuumye? Abakulu alina obukuuma atya? Barakallahu fik. Okubukugira obutabaako kintu kisobola kubuyingiramu ne bukola ki?
ne butaataagana oba ne buggwawo si bwe kiri. Kati osuubira eddiini eryawo terina bigitaataaganya eyiyo. bingi Naam, webiri tewaliyo ku nsi kuno eya Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekirina ebikitaataaganya abalabe abangi ebweru ne munda ekyenkana eddiini tewali. Kino kitwale ng'okijja ku nze olwaleero nti tewaliyo kintu kiyina balabe bangi abatategerekeka muwendo abali ebweru ne munda okwenkana ki? Okwenkana eddiini yo tewali, tikiriyo. Obulamu bwo abalabe buyina batono era n'eddagala eddyo bajjanja abalyango. Gwolowooza oyinza okumala omwezi mulamba ng'oliko senyiga? kiwanga nga kirwadde bwokujjako ng'afuse lubyamira. Ali muhimu, barakallahu fikum. Kitwala olwaleero kitegeere kikkirize kikakase muggwe nti tewaliyo kintu kiyina bulabe bw'amaanyi oba balabe b'amaanyi abalabikako n'abatalabika, abali ebweru n'abali munda, kyetegeeza ebweru w'omubiri gwo ne munda muggwe, ne munda muki? Ne munda muggwe okwenkana eddiini. Kubanga lwaki kiyina abalabe bangi? Kubanga kyekyebbeeyi ekisinga ebyebbeeyi byonna. Kubanga kyaki? Kyekyebbeeyi ekisinga ebyebbeeyi byonna bye waali olyetegedde. Tewali kya bbeeyi kisobola kwenkana oba kufaanana ddiini, tewali. N'olwekyo kirina okubeera n'abalabe abaki? Ab'amaanyi abangi, aboolaba ne bootalaba. Kati bw'omala okukitegeera nti ddala kiyina abalabe bwe bati, kiki ky'olina okukola okukuuma ekyebbeeyi kino? Singa omuntu amala okutegeera nti ayina abalabe ebweru era bamulaganyisizza nti weegendereze, nze nja kutta weegendereze, oba naakutta nkutemye, oba naakutomera, oba ngenda kutta, kiki kyolina okukola? Sookera ddala kwegendereza. Ekyokubiri, kuddukanizi n'amagezi gakuwa mangu nnyo nti oba egenda ku LC, bw'ova ku LC genda ku poliisi, bw'ova ku poliisi genda mu bitongole by'okwerinda, obategeeze. Awo omutima ojja kutegeera nti muna gudi yaŋŋambye ebijja kukola bwe biti, si bwe kiri? Ekyo ky'oli mu kukola kiki? Kukugira, kuteekawo bw'obulamu bwo tebukola ki? Naye by'onookola byonna nga Allah yasazeewo okugenda bikola ki? Obikola byonna ne biggwa, n'amala obulamu ne bakola ki? Ne bamutwala. Naye kyenjagaddemu tikasita omala okutegeera nti omulabe akugambye bw'ati era ky'oliko ekyebbeeyi ky'olina bulamu bwo, otandika okunoonya empenda ez'okuba nga osobola okukuuma ki? Okukuuma obulamu bwo. Naye tulabye nnyo nti ekyebbeeyi kyaffe tetukitegeeranga era tetukimanyi okujjako abatono abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa okukitegeera. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala eyakiwa be yakiwa, tumwegayirira asobolera ddala bulungi naffe kituwa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekyebbeeyi kyaffe kino kitegeera era atuwe n'amaanyi ag'okukikuuma. Tewali kwesiima, tewali ssanyu, tewali mirembe mu mbeera yonna okujjako mu ddiini. Kujjako ng'omuntu alina ki? Kujjako ng'omuntu alina eddiini. Ekyokubiri, tewaliyo ku nsi kuno, kiteeke mu bulamu bwo ne mu kutegeerako ku bulamu bwo, mu bulamu bwo ku nsi eno gy'olina, ebyebbeeyi byonna by'olina, tewaliyo kya bbeeyi kyenkana busiraamu teri. N'olwekyo olw'okuba ekyebbeeyi ekikyasinza ebyebbeeyi byonna busiraamu ddiini yo, kyekikireetedde okubeera nga kirina abalabe bangi
abatukyetoolodde abatakikwagaliza abagala obeerewo nga tokola ki nga tokirina ekyennaku ekiruma era ekitiisa kuba nti abalaba abo mulimu betutamanyi betutalaba betutasobola kulwanyisa kuba tetukola ki naye ebibalwanyisa weebiri ate ebyamaanyi era bye batasobola kukola ki kweŋŋanga singa ddala mu butuufu tuba tukitegeera nti kyabbeeyi kyetukola ki kyetuli n'olwekyo noonya ebintu ebikugira kwosobola okukuumira ki ekyebbeeyi kyo nkakasa emmotoka ezeetikka ssente emmotoka ezeetikka ekyebbeeyi kye bayita ssente kyetooloddwa abakuumi si bwe kiri olw'okuba nti abantu bategeera ebbeeyi y'essente era zibeera mu bukuumi bwa bbeeyi zaabu golodi wali olabyewo omuntu ayanise golodi nga bwayanika emivumba mu Kampala waliwo yali alabyeko mu Kampala we batundira golodi nga tamwina lwaki kiri bwe kityo kubanga golodi kyabbeeyi eri abantu n'olwekyo ekintu kyebbeeyi kiba kirina okubeerako n'obukuumi bwa kibeera omuntu nannyini kyalina okubeera nga essaawa yonna ssaawa 24 obulwe amagezi ge geetoolodde ku kyebbeeyi kye kyannaku nti eddiini ekyebbeeyi ekikyasinza ebyebbeeyi abakirina tebakiyinira budde tebakiteerako tekiyina wakikuumidde omuntu ali wali musanyufu okuba bamuyita Juma sonyiwa musanyufu kuba bamuyita Juma ayambala ekkanzu eya white ayina ekirevu naye taliredde kutegeera ddiini era talina budde bwayo ye musiraamu basi kati asuubira nti olwo eddiini yakoze ki bwe kituuka ku maali ku dirihamu 10 jazikweka tasobola singa abana abantu basatu basula nabo mu nju tasobola kutereera nga okujjako 10 alina gye yakisonseseeyo gyakakasiza ddala nti terina omu amanyiyo okujjako ye barakallahu fiik obudde obwo bwofuna gyeyo gyokweka eyo n'okwekayo eddira mu 10 wali badde ate osukkawo okukwekayo hadithi kugasa kubanga kyekyebbyeyi bwe bulamu bw'olina naye omuntu tafuddeeyo omusiraamu takoze ki tafuddeeyo kati ate bw'amaliriza n'agamba Allah ayi Allah okiraba ndi musiraamu bannange si byakubalaata si bwe kityo si bwe kyali badde eddiini kyekyebbeeyi ekitalinaako kikifaanana ku byebbeeyi byonna Allah bye yali atuwadde mu bulamu bw'ensi era y'ensonga lwaki mu bwebbeeyi bwakyo Allah subhanahu wa ta'ala akiwa oyo gwayagadde mu baddu akiwa oyo gwakoze ki ate n'amufuula ow'ebbeeyi kati kyannaku okukukwasa golodi n'otamukuuma gwe kwata miliyoni yo ya dirham ogiwa omuntu agenda agisaasaanya onoomwagala kale kisajja kino sategeera nti kisiru bwe kiti sijera nagezaako nga bwe nsobola zinakwata sente zange diramu namba endo omutwalo omulamba nengugiwa nali manyi kigenda nekale wallahi kati mulabe atambuza siripana ennaku ekutta olwaddiramu omutwalo gwe wamuwa naye gukola ki osuubira Allah si munyiivu okukukwasa ekyebbeeyi kye yakukwasa n'obeera nga okizanyiramu nga bw'oyagala bw'osuubira si munyiivu gy'oli. Allahu akbar.
osuubirayo essanyu ddala nga Allah yakukwasa ekyebbeeyi ekikyasinze ekyebbeeyi n'akirayirirako n'awaana abaakikwata obulungi ne bategeera obukitiibwa bwakyo n'alaga ebintu ebyebbeeyi byagenda obbawa ebisanyusa olw'okukuuma ekitone ekyo ekyebbeeyi ekyo kyabawadde. Gwosuubira tagenda kubonereza oyo yenna yakijaajamya. Kikituufu nti ayina omubonereza. Kati kunze naawe tulina okwebuuza, abaffe neetaaga kubonerezebwa wayadhu billah oba neetaaga kufuna birungi na kunnyaniriza na ddembe na ssanyu? Kati kugwe gwosalawo. N'olwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ekigambo kye bayita eddiini tewali kwesiima okuggyako ng'omuntu ayina ki? Ng'omuntu ayina eddiini. Obulamu bwonna ebeere wano ku nsi oba wansi mu kaburi oba ku lunaku lwaki kyebbeeyi kyolina ekigenda okukuwa obulamu obulungi wonna gy'onoobeera ddiini yo. Eddiini eno togenda kusobola kugiganyulwamu, omuddu tasobola kugiganyulwamu okuggyako ng'agitegedde obutuufu bw'okugitegeera. Nkiddamu, tewali agenda ganyulwa mu ddiini eno mu butuufu bw'okugiganyulwamu okuggyako ng'agitegedde mu butuufu bw'okukola ki? Bw'okugitegeera. Mwana watte eddiini eno tegenda kugasa olwa ibaada ennyingi ze wakola. La, njagala munkotinge bulungi. Sheekhe yagambye nti simanye ibaraa. Ibaada ennyingi zeetaagisa, naye zeetaagisa nga ziriko ki? Ziriko irimu. Ibaada ennyingi teziyina mugaso. Ne bw'osula ng'oyimiridde emyaka gyo gyonna, naye ng'oyimiridde mu butalina kumanya, byonna bibeera nga kuzimba nnyumba kuki? Ku musenyu nga teriiko musingi. Omusingi gwa ibaada okukkirizibwa, omusingi gw'eddiini okunywera, omusingi gw'eddiini nannyiniyo okumugasa kiki? Kugitegeera, kuginnyonnyoka. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Muhammad ndowooza Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti fa'alamu annahu la ilaha illa hu wastaghfir li dhanbik. Ekisookera ddala sooka otegeere nga tonnabakola istighfar, sooka otegeere eddiini. Ani gwe weenenyeza, weenenyaki, weenenya otya? Sooka obitegeere, oluvannyuma okole ki? Oluvannyuma weenenye. Tegeera Allah subhanahu wa ta'ala, tegeera eddiini. Tegerekeka bulungi. Kati olwaleero luno nabagambye awo mbadde ndi mu kulongoosa mwoyo gwange naki? Omwoyo gwange n'ogugwo tugiteeke ku kintu ekigenda okujja kiki? Eddiini eno erimu maratibu. Maratibu kyekise, mulimu emitendera. Omutendera ogusooka gwa busiraamu. Omutendera ogusooka gwaki? Gwa busiraamu, gwe gusookerwako. Mathalan, guno muzikiti walillahi almathal ala. Guno muki? Guno muzikiti. Ali ebweru wali singa bamubuuza agamba atya? Omuntu ng'ali bweru tali mu muzikiti. Bw'abeera ebweru ne bamubuuza nti oli ludda wagamba atya? Ndi ku muzikiti. Si bwe kiri? Ndi kuki? Ndi ku muzikiti. Gwali munda singa bakubuuza nti oli ludda ogamba otya? Ogamba nti ndi mu muzikiti. Ali ku muzikiti abeera mu muzikiti. Ali ku muzikiti naye tali mu baki? Tali mu muzikiti, tali mu ba muzikiti. Ekikwekweta ekitwala abatali mu muzikiti kikola ki? Kimutwala. Naye abali mu muzikiti tekikola ki? Tekibatwala.
kati atali mu busiraamu ali bweru waki ali bweru wa busiraamu. Kati singa omuntu ayingira mu muzikiti n'ayingira mu mulyango guno ogw'omuzikiti abeera mu bantu baki abeera mu bantu ba muzikiti. Kati kitegeeza omuntu atagambanga nti la ilaha illa Allah tayingiranga mu mulyango gwaki gwa busiraamu. Omuntu eyagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah, oyo ye yayingira mu busiraamu. Era ono amateeka g'obusiraamu gwe gagwata, newankubadde nga obusiraamu bwonna obusiraamu bwajjira buli kitonde kyonna nga kirina kukkiriza kitonde muntu nga kirina kubeera kirina kubeera kisiraamu. Kitonde kyo ne kisalawo ne kibeera bye kibeera, naye amateeka kasita gajja ganoonya bali abagamba ki ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Guno gwe mutendera ogukola ki? Gwe mutondera ogusooka, era guyina empaji zaagwo. Era omuteeko guno guyina ki? Guyina empaji zaagwo. Ziri mmeka? Empaji z'omutendera guno ogusooka ziri mmeka? Bamaseega ziri 5. Esooka ashhadu, mwogere nnyo bannange, muli ku mazima. Shahadatu an la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Eyokubiri iqamati ssala. Eyokusatu itau zaka. Eyokuna sawmu Ramadan. Eyokutaano hajjul baytil man istata ilayhi sabila. Naam, awo ne tubanga omutendera ogusooka tugukoze eki? Tayyib, obusiraamu tubumazeeyo? La, tukyetaaga okuyingira mu mutendera omulala. Tukyetaaga okweyongerayo okulinnya ku mutendera ki? Ku mutendera omulala ogwaki? Ogw'obukkiriza. Barakallahu fiik, nga gwe mutendera ogwa imaani. Omutendera ogwa imaani. Imaani eyina empaji mmeka? Okukkiriza kuyina empaji mmeka? Empaji 6. Sooka olabe obusiraamu engeri gye bwayuma, nti olw'okuba omutendera ogusooka oba omuteeko ogusooka gukyegayirira, gukyakwata mpola, gukyayaniriza, gukyalera, gulera aguyingidde, n'empaji zaago zikola ki? Ntono. Tegerekeka. Singa gwe tumaze okulera akuze, anywedde, atambudde, avubuse, afunye amaanyi, tumwongerako ebirala. Kaakati gwe oyina okuwasa, kaakati gwe oyina okunoonya ssente zo, kaakati gwe oyina okuva mu nju ya taatawo, kaakati gwe ntegerekeka. Empaji z'obukkiriza ziri mmeka? Esooka okukkiriza Allah, al-imaanu billah. Aha, okukkiriza abamalayika. Okukkiriza ebitabo. Aha, okukkiriza ababaka. Okukkiriza olunaku lw'enkomerero. Aha, okukkiriza okugera oba okukkiriza okugera kwa Allah okw'emirundi ebiri, khairihi wa sharrihi. Okugera kwa Allah okw'emirundi gye tuvuddeko emabega, tugambye tituyina okwebaza Allah, tuyina okubeera abeebaza Allah mu mbeera ki? Kati ye imaani yaki? Ye imaani esembayo, ye empaji esembayo mu mpaji zaki? Za imaani z'obukkiriza. Kitegeeza nti omuntu atali mu mbeera eyo, eno empaji aba takola ki?
mitegeera kakasa nti buli lwobulako empaji emu mu mpaji ezikakasa ekintu oba oli mu kukimenyawo. Simanyi oba ntegeere kiba tekinywedde saawa yonna kisobola okukola kiyiika. Singa okwata omuzikiti guno n'ogugjako emu ku mpaji ezigukutte emu, osuubira omuzikiti ogwo okuwangaala? Bategeera motoka. Kati kwate motoka ogijeko omupiira gumu ogiteke mu motoka gudevu kivuge enetambula saka buzooba ng'emu teriiko. Kati ovuga omupiira tekuligo, omupiira gwayabise ng'era okutambula olina kuleeta mupiira. Kati bwe bibanga embeera yaffe ey'obulamu bwetyo bweri, oyagala eddiini ya Allah etambula etya kujja oli kuggwe? Na eyo nsenvudde gyendaga bannange, gyendaga njagala mbalaga gyendaga. Kakati mu imaani eno waliwo ebintu bye tuyita usulul iman. Usulul iman mbiyite ntya so ebikolo by'obukkiriza. Barakallahu fiik. Obukkiriza buno tulabye empagi. Kati empagi zino ziyina okubaako newezikoze eki, newezisimba. Empagi osobola ogisimba mu bbanga, kati eyina okubeera nga eyina omusingi omunywevu bwe wakoze eki, kwosimba empagi eyo enywere. Si bwe kiri? Kiwa amagezi ennyo ku bantu ababeera mu UAE. Kyanguyira nnyo omuntu okutegeera ku bantu ababeera wano mu UAE. Singa olaba omuzimbo gwe bagenda okuzimba, wonna genda okebera omuzimbo gwe bagenda okuzimba, okwata omuzimbo ogwo ogufuula eddiini muggwe. Tegerekeka bw'oba otuuse we bazimba, gwe kwata omuzimbo ogwo gye bagenda okuzimba, gwe gukwata ogufuule ki, gukwata olete ekifaananyi ky'eddiini yo kwoba okola ki, gwoba ofuula omuzimbo ogwo. Mulaba omusingi gwe bakolera ekizimba ekyo? Mugulaba? Sente ze bateeka ku musingi wansi gwe bazimba, nsuubira bwe mba seerimbye nga mbaze bulungi, gusobola okwenkanankana, ensimbi ze bayeteekamu zisobola okwenkanankana okusitula ekizimba okutuuka ku wall plate. Si bwe kiri seeka filosofa wange? Ate barakallahu fiki. Kati nze mbadde mmanyi nti ngenda kubireeta wano nga manye ewaffe tebikola ki kyasa bwe kiri n'ewaffe bwe kiri. Kye bateekamu wano kisobola. Barakallahu fiki, kituufu nnyo. Ensimbi basi anti kati olwo kikulaga ekyebbeeyi kye bakola wano. Ekizimbe wano okunywera kisitula kalina ewaffe ng'otaddeko n'omusingi gwaki. Kiki kye baagala olowooza? Baagala kunywera. Ekizimbe kino kiyimirira awantu nga kiki, nga kinywevu, awamu n'ekyo nga kiyina garanti. N'obunywevu bwe bakitaddemu n'ensimbi ze bakitaddemu kiba kiyina garanti y'emyaka gye kirina okumala, kibe nga amaanyi gaakyo gali gakoze eki, ng'era balina okukizimbulawo bateekewo ekirala. Kati eddiini yo awula, eddiini tebagizimbira ku kalebwerebwe. Eddiini olina ogisimira omusingi. Kati imaani eno gy'olaba eyina bye bayita usulu, eyina emisingi, eyina kwezimbidde, eyina empagi zino 6 kwe zirina okuyimirira nga waki
mwana wattu nga waba wanywevu munda mu ggwe, waba wanywevu munda muki wali eyo si wano eri naye nga siwa era ekijjo bitegeeza gwe kenyini weetunuulira ne weejajinga abaffe omusingi gye guli oba singa otuula obulungi ne weebala ogenda okwesanga nga ddala mu butuufu eddiini ye ezimbye ku kalebwerebwe oba eri ku musingi. bw'ojja kutunuulira entambula zo n'enkola zo zijja kuwa oba eddiini ye erina weesi ddala omusingi oba terina, enzikiriza yeerina omusingi oba terina. tegeregedde kati mu misingi egyo njagadde nnyumyeko ku musingi gwo omusingi olwaleero mu misingi emingi egya imaani njagala tunyumyeko ku musingi omuzito. ensonga lwaki nasabye Allah alongoose ebigambo ebiyita ku lulimi lwange olukuyingira mu mitima gyammwe nga birina omugaso olw'obuzito n'obukulu bw'omusingi guno. obw'obuzito n'obukulu bwaki bw'omusingi guno. mu imaani oba mu misingi gya imaani, mu misingi gy'obukkiriza oba mu bikolo by'obukkiriza mulimu ekikolo kye bayita alwala walbara. alwalaau walbaraau nyinza okufuna obuzito mu Luganda mu kukizza obulungi mu Luganda naye ng'amaanyi ngalina nti abanneetoolodde wano bajja ki kumpa amaanyi. alwala walbara mu ntegeera y'Oluganda lwange nga abanene bwe bajja okumpabulira kitegeeza okukwana n'okwesembereza n'okukyawa n'okwesamba. ndi mutuufu seeka? ko totunuulire ntunuulire eno kuba ndi mu Luganda sibo ate ogira bwenkyuka era tonjulizanga oyo ono tuli ffenna naye Luganda lwakwegira naye oli filosofa ajja kumbulira oluzungu oli filosofa wange ina gye muzza. Tayib bannange ekikolo kino n'obukulu bwakyo n'obunene bwakyo n'obuzito bwakyo kyekikolo ekyesambiddwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bungi. kyekikolo ekyesambiddwa abasiraamu mu bungi ng'ate kyekikolo ekivuddeko emisiiba gyonna gye tulina olwaleero ku nsi ya Mungu. ekikolo kino kyekikolo ekikyesambiddwa abangi mu basiraamu abangi mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ate nga kyekikolo ekikyasibuseeko oba ekisibuseeko buli kabenje konna kwolaba katuuse ku ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensibuko yaako kikolo kino kubanga twakimenyawo abasinga bakimenyerawo ddala n'okuviira ddala ne mu myoyo gyabwe ne bakimenyawo mu bikolwa
kati ne bamalira ddala abasinga kati n'akiyina mu mwoyo gwe takyasobola kiteeka mu maaso akyogereko. Mundeke toŋŋambako, ja kunzita, ja kunsiba, biki byoyogera gwe? Ne kiryoka kisaanawo, kati abantu tebakitegeera. Olw'okuba nti abakimanyi abaali badde bakyogerako bakikola ki? Bayinza okuba nga bakimenyawo okusinziira mulimu abakimenya mu myoyo gyabwe ne mu nzikiriza yaabwe, ne mubaamu abakiina mu nzikiriza yaabwe naye nga tebasobola kikola ki? Okwo nako kukimenyawo. Era mubannyonnyoza abannyonnyola Qur'an, abawulama abannyonnyola Qur'an bwe baali bannyonnyola Qur'an ku aya egamba nti ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Bwe baali bannyonnyola eno aya mu kusenguka Qur'ani bagamba nti omuntu ne bwaba Qur'ani ng'ajagala naye nga tagisoma mu mutima akola ki? Ajagala naye tagisoma, kitegeeza nti yagikola ki? Yagisenguka. Kati ekikolo kino kivudde mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ngeri zonna, ne kireeta obubenje obunene obuzito, la hawla wala quwwata illa billah, nga bisobola n'okumenyerawo eddiini. Ekikolo kino ensibuko yaakyo, ekikolo kino ensibuko yaakyo, asuli yaakyo, ekikolo kino nakyo kirina asuli yaakyo alhubbu fillah walbughdhu fillah, oba almahabba walbaghdhu, okwagala n'okukola ki? N'okukyawa. Eno yensibuko y'ekikolo kino. Tosobola kukwana gw'otakola ki? Gw'otayagala. Osooka kumwagala. Nze ndi mukwano gwa Hasabi kubanga mwagala. Singa saamwagala saali mukwanye. Nga tomwagala n'olyoka omwogereza. Tegerekeka. Kati n'olwekyo baganda bange abakkiriza, omukwano gw'omukkiriza ateekwa kubeera mukkiriza. Kiri haramu, kyakabi, zambi ddene omukkiriza okubeera nga si mukwano gwa mukkiriza. Kyakabi, kabenje nnyo, zambi ddene omukkiriza okubeera nga si mukwano gwaki? Eyo ye asuli. Kyakabi nnyo okusinga, kyabulabe ddala okusinga omukkiriza okubeera n'omukwano gw'atali mukkiriza. Zambi ddene, kyakabi, kyabulabe, kabenje k'amaanyi omukkiriza omusiraamu okubeera nga mukwano gw'atali mukkiriza. Tegerekeka abantu wano. Mbazaayo nti nabagambye nti ekintu kino kinene, kiyinza okuba ekizito mu matu gaffe, naye nsaba Allah nammwe musabe Allah atuyambe tukikwate nga bwe kiri, kubanga ge maki? Obubenje bwe tusisinkana ku ssaawa eno, obuzibu bwonna bwe tusisinkana ku ssaawa eno, buviira ddala ku kukwana n'okwesembereza n'okubeera okumpi n'okugaba ebyama ku mikwano gyaffe ng'abantu abo be tukwanye si basiraamu.
nga sibakkiriza twamala dde okugwa mu kyonoono ekyo results ne ziba nga zeziriwa nga zezine zitwetoolodde ng'osuubira okulima kasoolo okungula ebijanjaalo mbadde ngamba bw'olima kasoolo era okungula kasoolo ne bw'obeera mufuusa oba ojja kuloga bulozi maaso g'abantu naye siriyalite tegerekeka bannange eno aqiida nene nnyo ngazi nnyo tosobola kugisoma mwaka neggwawo tosobola gitegeera mu myaka 5 tosobola gitegeera mu myaka 10 eno aqiida nene nnyo aqiidatul walaa wal bara ya buwangazi bwa kibuli byenna mu buwangazi nga buli lunaku gy'olina okusoma buli lunaku olina ogikeberako byebimu mu bigambo Imam Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah byayogera yagamba nti omuntu mufu nnyo obulamu bwe bwagenze tayina bulamu omuntu azibye olunaku nga takebedde mu bintu ebyo omuntu azibye olunaku nga tasomye ebintu ebi ekisookera ddala kitaabu Allah nga tatunudde mu kitabo Qur'ani ensonga ey'okubiri nga tatunuddeeko mu aqida ekitabo kyonna ekitosomesa tawhid omuntu oyo aba afaafaganiddwa obulamu ate nga kyekituufu bamashekhe bakiyimirire ku bituuti bagende ku marediyo bagende ku TV basomese bye basomesa boogere Oluwarabu luggweyo naye nga tebasomesezza kigambo kye bayita aqida tukyali wafu tewali kusiiba kwa musiibi nga talina aqida tewali kuwasa kwa wasa nga talina aqida tewali kusumbuzi kwa suubula nga talina aqida tewali kubanga ddiini tekola ki obulamu tebuliwo nga tewali ddiini tebakulimbanga ekintu kino ekyandeetedde okudda wano kuba kintwalidde ennaku betunyumya nabo mbadde ngezaako okukinywa kubanga kyatutedde amagende nga babanaye tuli wa ebintu ebiriwaake ebintu ebigwawo byebikulaga obukendeefu bw'olina ate bw'otabiraba n'amagezi bw'otabitunuulira na kutunuulira okw'omunda n'obitunuuliza wano mwana wattu bigenda bwe bityo oba tobifunyeemu mugaso naye buli ekikwetoolodde kasita kibaawo kikwetaagira ddala okukitunuulira n'amaaso gali ag'omunda tuli fenna ya Allah bwe bityo omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an